Waliwo olugero lugamba nti kakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Bwe kuba kulalambala, gavumenti ya NRM yalalambalira mu nguzi. Yalalambalira mu nguzi era enguzi okusinziira munnange ku baaliwo nga Museveni ali mu nsiko era nga tugafunira ddala okuva ku nsonda oba mu nsonda ezeesigika munnange, era nga Dr. Kizza Besigye retired Dr. Kizza Besigye nga y'omu ku abo bannabyabufuzi abagundiivu wano Uganda era nga yali munna NRM era nga y'omu ku abo abaali mu nsiko mu kulwana. Bw'atyo atutegeeza nti enguzi essaawa eno eyakwata oba yakolera dda ng'oluyiira mu Uganda yatandika dda mu kibiina kino ekya National Resistance Movement NRM. Gavumenti yaayo bwe mugiraba nga enguzi yagimalawo, naye munnange enguzi yatandikira mu nsiko nga bakyali mu National Resistance Army nga balwana mu kiseera ekyo mu lutalo olw'ekiyeekera. Kati Besigye ng'ayogerako eri bannamawulire ku Katonga Road Office wano mu Kampala ez'ekiwayi ekya FDC kinaatera okubeera ndowooza nga kikola oboolyawo ekibiina ekyakyo oba balina otuwa way forward. Kati atugamba nti munnange obubbi obuli bw'enguzi obuli mu sisitimu ya gavumenti eno gye tulaba eya Museveni bwatandika dda era bw'atyo n'agamba nti njagala okujjukiza eggwanga naddala Museveni ku nguzi nti enguzi eno titandikidde wano nga alinnye ku ntebe ali mu ntebe. Nedda agamba nti bino ebyenguzi yabyogerako dda ne Museveni nga bakyali mu nsiko, bakyogerakokko naye nga bali mu nsiko. Kati Besigye ayogera ne Museveni ku nguzi nti kubanga mu nsiko waaliyo enguzi nti abantu baateranga okufuna ebintu ebirungi mu operations oba ne waba bwe babaweereza okubeera nga bakozesa, naye weesaaga nga waliwo abatono ennyo ng'era bwe kiri kati mu gavumenti ya kakati nti abatono ennyo be bafunamu be babba era abatono ennyo abo abeeyita abanene abeegulumiza ne bakola ki? Ne babiwamba. Nze nyinza okugamba nti abaaka bano mu kiseera ekyo mu kagurupu kaabwe ako. Kakati agamba nti mu nsiko waaliyo kye baayitanga sayizi ya komanda nti gwe bw'oba otoddeko empale oba oyambadde empale nga nnungi, komanda n'agyegomba nga bagamba giggyemu, akugamba bugambi gyamu empale ogimpe, era nga buli kalungi konna bakizza bwezza bo abanene abakulu nga bali mu nsiko nga bintu byakweyagaliza nakubba nakunyigiriza. Jukira nti enguzi essaawa eno muganda wange ekutta akati wetwogerera obuli bw'enguzi bw'amaanyi nnyo mu ggwanga. Tulaba nga bakutte baminisita bamemba ba palamenti ne baminisita mabaati g'ekaramojja, naye ekyo muganda wange tekimala era abantu abasinga obungi bagamba nti ekyo kiguumaaza ng'ente esuze ku kyoto nti gw'ogiwulira essa olowooza ekumamu kumbe ekyoto kyazikidde dda. Kakati bano era muwala bwano Anita Among ng'ali n'ekinyamatama nga boogera ku nsonga ey'okubeera nti bannaabe bamemba ba palamenti abaakwatiddwa mu bubbi bwe balabira eddala mu 2026 bwe bijja kuggwa era bagenda kumawo beesimbewo. Tebasobola kubeera nga bakyogera bwogezi bwe batyo okuleka mpozi nga bamanyi way forward, kubanga jukira gino Museveni yeevuba akafubo ne Anita Among, ate Anita Among already mu bubbi erinnya limwe eriri ensi yonna ekola ki erimanyi n'obuli bw'enguzi, naye n'amuwagira n'akola n'ebirala byonna. Naye nga obubbi buno Kizza Besigye atugamba tebwatandikira wano, kwegamba tuba tunoonya eddagala okumalawo obubbi mu NRM. Bakugambye byatandikira eri mu nsiko, bye bimu ku bye baali bakozesa mu kulwana kwabwe. Kakati olwo kiba kitegeeza nti sisitimu y'omuganda wange yakyama mamera
mu kugigolula egenda kumenyeka bumenyisi. Kyovudde olabanga Museveni avaayo n'awagira n'abali b'enguzi mu lwatu ng'ensi yonna ekola ki eraba. Kiba kitegeeza ebyo gye bayita rotten system. Rotten system ti nnyaanya bwevunda olina ogijja mu kiseera ekirimu ennyaanya endala ennamu. Kati system yo yennyini nnyini agikulira ye Museveni. Sinza kukunnyonnyola butya bw'awagidde enguzi naye ebigambo bye byennyini nnyini. Ne Anita Among yavaayo n'agamba nti ye alina backing ya mukama we Museveni. Ne Museveni n'avaayo n'akakasa. Era n'alako kubeera nga babiteeka ku bisiyaga ku biki n'ebirala. Naye okumanya enguzi y'amaanyi wano mu Uganda, njagala okubuulira nti baalinga beekwasa ebisiyaga naye essaawa y'akakati speed ebintu kwe bibavugira oyinza n'okwesanga nga ebyebisiyaga kati balwawo okubirowoozaako. Balwirawo ddala kubanga ekintu kyabasukkako obunene ekikakasa nti si bisiyaga bibireeta enguzi wano, nti abali b'ebisiyaga be bagezaako okubeera nga bakola ki. Enguzi kugambye yatandikira mu nsiko. Dr. Kizza Besigye atubuulira bo bennyini nnyini mu kagurupu kaabwe ako. Era essaawa eno akajojo by'eggwanga essaawa eno kayinza okuba kati kaakulamu nko kubanga kati bazadde. Akagurupu ako akatono ako ke kabbye eggwanga oddikaliza n'okuwagira enguzi gye mulaba essaawa eno mu ggwanga. Nabukakafu weebuli.